Suzanne Makula yali anobye ate amazina komawo ngenda ba mukutusako masawo Fifitha Queen avuzeyo ku nsonga z'enguudo mukwano kyakoze enyalemo anti abanupo dibera sanyu lyabwe full figure mukwano anti Pastor Bujingo yamupangisa mukuletedde asabula buli kiramu byonna ngenda bambi kutusako n'amawulire amalala manje naye nga sinaba kwongerayo mbadde nkusaba video no gyempere like ate sobola okubanga yeeyongerayo era nga nkobaza gwena omulungi subscribinga ku Wonderboy UG tidalinge wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naaba tena ku subscribinga mukwano beera ngu subscribinga kona ku notification bell yetubeere nga bwire ettekayo mukwano gwasooka ozifuna Hajat Kaloddoho nakulombera edduwa byonna ebyekutte ne bito so omunonyako ku namba esimu wasaawo ate nabeera nga akuyamba era nga gwena ayagala okulangira bizinesi yo oba akalango konna tukoneko ku namba esimu tugenda kubanga tukuyamba nga sikuresizzaawo anti kasuku ye ensonga za Suzanne Makula wamu ne Pastor Bujingo zino ze yazesamba era nga yaganira ddala okubanga aziyingira mu lwansonga bali abantu ababiri ate bakyaliibwe newankubadde stories nyingi ebigambo ebadde bitambuzibwa ku nsonga ya Pastor Bujingo wamu nebya Uncle Ben bingi bibadde nga bitambula naye ye olunaku olwaleero anti abyogeddeko bw'ate ngenda ba mukutusaako sagala mbeere nga mwogerera ate kamukutuseeko obeere nga nawe omwewulirako malenko meonkongereyo n'amawulire amalala mayitirivu Pastor yanganda nti kasuku abo baleki mbasobola omukwomu konza nti ye mbasobola omukwomu batya nanga nti kasuku bagala abo abantu balowooza nsobolo kyawa Makula tekisoboka kubaawo tekigenda kubaawo naye buli omu ngenda mweyokyeza gwe tobonaabona nabo buli omu ngenda mweyokyeza yensonga akyola nti for the larger part mbadde soogera kubanze Pastor Bujinga mmumanyi since 2011 nga kyaleeta enjiri ye ku ddembe ery'enkadde so era nze bwanyinyonyola saidi ye ya story mbeera nzize gibawa why one his news worth two mukwano gwange mumanyi amanyi era story nga baba agimpadde manji kola ki gibawa naye yanga nti tobonaabona bandekere ngamba atabo mbazaako ate ye full figure anti yagambye namukonjera ebigambo era mbuye Pastor Bujingo ne bwanaba amugobye bannange mukyala mukulu ono yayiza okufubutuka agagambo oba bo TV bagifudde ki nze naawe olwansonga sagala ate mbeere nga musalira musango naye nga yabagambye temugenda kumumanyiira ate mulekerawo kubanga mumanyira Pastor Bujingo ndowooza Bujingo gwe yasindisa okubeera omwogezi we kubanga mukwano kamukutereko omuwulire ndi wo child amuwo child muleka gwe mutakola gwe mutamanyi mujja kumpulira ate ne nva wano kati ne bangoba ndya nenywa nebaka ne Bujingo nampeza obwerere owulidde kubanga wano ndi wa kitange nze sigenda kubeera nga mwenze ne wensiza olumumbalawo omukuto ogumu gugezembu omuntu yali andisizzako gwe mpise mu ngalo ze nabagambye nti emyaka omwezi ogumu gwe nnakamane Bujingo gundaze emyaka 2 mu maaso emitangaavu ansembezeza ku Katonda andaze nsi walina okutambula andaze obwerufu andaze omuntu walina okweyisa kati sina kyenneegomba owulira Bible ganta amazima gali bafula beddembe wayita mwana wa mulokole mboli mwana wa basumba ayishu oli mwana wa basumba oba oyagala ganta abalokole tebogera mbala kaso kyovolanga mulemedde obufumbo mwadibadiba mwe mumanyi nti bama abalokole nnyo bwetimba n'omusala toma ne bamukwana embala kaso bakuzinaza embala kaso si kigambo kyabuwemu njagala okusomesa oba kisenga teyakutuuza mugogole mbaraka somusolo kunyumira obufumbo yes mbabuzako sirinze kandi ne kojja mutebi siriyo banange jendi mbala musizako nnyo nja kuba atengambi kutusako ye Fifitha Queen anti kati ekiri ku social media kya postinga enguudo zirabika obubi kulabisa kufuusa okulabisa era nga ayombesezza abakola ki abavunanyizibwa ku nguudo bannange abagambye mukole ku nguudo oba siki mukwano tujja bakulako ne yewunya government cheno gye bali mu lwakimba mwongerera kamukutuseeko butereevu mulina obuvumu obujja ne mugoba atunda ennyaanya ne mumufubutula emisinde ne mumuyingiza omwala ne mumumenya n'omugulu simply because alabika bubi nnyo okusinga ebinnya bye muyina mu Kampala mwagala tugamba mbu abatunda ennyaanya abatunda amatooke
simanyanga abatunda biki balabika bubi nnyo ku nguudo z'omu kibuga Kampala okusinga gano agalinga entaana. Shame on whoever is responsible. Abaganda bagamba sitaani gwomanyi asinga lubaale malayika ennungi. Kati tuli greatinga twejjusa Jennifer Musisi nti mu bukambwe bwe mu kuyiribya abantu Jennifer Musisi era kaleko. Mu biseera bye ayina bwe yazibanga yakubanga ebiraka naye ne mukuba ekiraka mu nnaku 2 nga kikubiddwa miliyoni ne miliyoni z'essente mu nnaku 2 ne mubeeranga era ekinnya kikomyewo bantu mwani ali basonyiwa bo I'm good. Kale kamalirize kano ka live then njogere naye tumalirize. Kale bo gasajja mmwe aga KCCA mumanyi emirambo emeka n'emisayi gy'abantu egiri ku ngalo zammwe. Musibya abantu, mumenya abantu, mugobya abantu mu kibuga of which twali baddokenti emu ne babagobamu kuleeta nkulaakulana naye mugobyemu abantu ebinnya bibalemye okujjamu. Mbagambye nze kati njulirira Jennifer munze kuva dda Jennifer Musisi ali simuyinaako buzibu naye gwe baatuddizaawo naye bannange wabula Uganda erabye tulina ebizibu bw'ogesawo eno n'ongamba ssente bazibba mwali ludda wanga bazibba ffe twayingirayo kale mutulope mu gavumenti era twebuuza anti-corruption unit bannange temukoma kubana abaama baati ne bano mubakime mukime abantu abali mu KCCA Jennifer Musisi twamutendanga obukambwe naye ng'ekibuga era ogamba kaleko waddeko ng'omubi omuddugavu oba omweru byonna bye bimu. Banange tubakooye mwefuula abakola bwe mutayina kukolera we muyina okukola ne mulemwa obasanga bakwate engato z'abantu bazitwala ennyanya muzitwala buli kintu mukitwala. Buli luguudo